Omusajja yebiseki yafunye. Kila mulamu. Tokola ebyokulya bikija tola enkoko tola esowani we tuzikutte. Omusajja yebiseki. Bana omusajja yebise fenna situmaina okumanya batudde amasinzizo olusawa musanvu ez'ekiro. Omusajja yafudde buli omwatu omusajja yafudde ne tukubana. Batusobola tuga buli kintu kya bbeeyi buli kintu kyakolako kya bbeeyi. Bileka ejja mu bulamu bw'ensi abire ebintu ebiri mu ggwanga. Richard Kavuma Gita ekyakozeseza ekintu kino okwebika nti nafudde nga waliwo abantu bangi nnyo beetambudde nabo naye nga tebampa amakulu. Omukyala, abaana, emikwano naye nga kaneebikako ndaba waliwo omuntu wanjagala naye waliwo nabatambula kuddamu kunkubira ku ssimu oba ddala wafudde neŋŋamba naye mubutuufu kibayita omukwano gwe noba ovudde ekampani ojja wano mukyala oyo abadde yakubiddeko dda ku ssimu kyotuuse ekiziiko oba ettiribogo naye abantu batulimba nti batwagala n'emikwano gyaffe ate nga tebatwagala zikwe kwebikamu kunda beri bwenfa anyanjagala omukulu w'Obugaba yantuteko essimu yange nga badde bakuba simanyi bane mukyange yankubiddeko naye ekyamazima Tannatuuka wano tannaba kutuuka abeera Makindi kati oli mu maka g'omukyalo gano ge maka gange ag'okubiri naye nze butuufu nze kyenkooye kwe kunnimba nti bakwagala banjagala omuntu akwagala omukolo gwali gukoze ng'oli mulamu akati nze kyenkoze nga ndi mulamu kwe kwagala ndaba abantu abanjagala nga ndi muki mulamu mukufa ne batebazze nze omukolo gwange nkoze eki enaye kazimeka 3 wano naye nebuuzizza kubanga omukulu ono ntera okwogerako naye naye nebuuza abagagga abali e Kampala abagamba nti no tuli wamu baliwa nazirimu kazendabi wano bebagagga bano ate azze si mugagga wano lwaki ali mu mbeera bweti ekisooka azze awasa abakyala ab'enjawulo n'abateekamu ssente ze nnyingi n'abakolera enteekateeka zino nga bw'oziraba naye ebiseera ebisinga obungi tebategeera biki byabakolera akati alimu embeera egamba nti talina mukyala gwalaba gwakola ki bwe yeesiga buli mukyala bw'ajja bw'alaba ssente ng'afunye ez'afunye gadduka ng'apaala baagala nnyo okubeera e Kampala yalowooza nti abakyala bakyaye ebiki ebyalo olwekyo alimu embeera egamba nti oba kusomozebwa kw'amaka naye ate okusomozebwa kw'amaka kino kyakoze ate kirungiko kuba omuntu okwetuga n'afa oyinza omusanga yeetuze n'afa te kirungiko okulaba abaana be ne bakyala be kikye balowooza ekiri wano kyewuunyisa tekitera kulabikalabika nafunye essimu kusaawa nga 9 ogw'ekiro amawulire gantegeeza Kizimuko Richard mukwano gwo afudde era nkedde kusaawa 11:10 nenvuga emmotoka okutuuka no ku kyalo ky'Ettiribogo Kiziiko okulaba embeera ekolaki eriwo naye bwetuuse mu kyalo kino saze mukwano gwange mulamu naye nga kyasinga osimbako essira kulaba baani mikwano gye mu kiseera kino nga n'omukazi gwalinamu n'abaana tannatuuka wano naye nga yabikiddwa so atandise okwawula emikwano emituufu n'egitali mituufu naye nga nze ssentebe wa NUP w'eggombolo eno Kasumba Ivan ekikolwa ekyo nkivumirirako kubanga abamu kituleetera okutya omuntu asobola n'okukubya puleesa nga mukwano gwo sobo n'olw'ebigambo ebyo sijja kusukkawo awo naye omukulu Richard sobo kyokoze ate era tukwebazaamu ak'ensuso nga wadde ekikolwa si kirungi otegedde mikwano gyo ate n'ogabula n'abantu